Ate yo Parliament ekkiriza omubaka omukyala owa disitulikiti ey'Torosara Opendi okubaga ebbago ery'etteeka erirungamya okuyiisa okutunda n'okunywa omwenge mu ggwanga nga lino yalituumye the Alcohol Control Bill 2022. Omubaka omukyala w'Torosara Opendi bw'abadde asaba olukusa lwa Paalamenti okubaga etteeka erirungamya okunywa omwenge erya the Alcohol Control Bill 2022 agitegeeza nti amateeka agaliwo agalungamya okutunda okuyiisa n'okunywa omwenge makadde nnyo nga gaabagibwa mu biseera by'abafuzi b'amatwale kale nga tegakyasobola kulungamya mbeera eriwo ku ngeri abantu gye beeyisaamu ssaako n'okwekeserera obugonja. There is need to repeal the Liquor Act Cap 93, the Portable Spirit Act Cap 97 and the Nguli Act Cap 86 to enact a comprehensive piece of legislation that contains provisions that address the prevailing circumstances regarding the consumption and challenges caused by the excessive use of alcoholic drinks. Omubaka Opendi abulidde Paalamenti nti okunywa okutunda n'okuyiisa omwenge okutali kulungamye kuviiriddeko bannansi bangi okufuna endwadde okuli n'ezo ez'obwongo era nti ebibalo biraga nti ku balwadde ebitundu 4 ku 100 abali mu ddwaliro ly'e bangi ku bo obuzibu buva kunywa omwenge gwe beekatankira abatali abakuba ku mukono. Ogenda butabika ne mu malwaliro amalala 48 buli 100 kwabo abali mu malwaliro nga butabika baliyo ku lw'omwenge n'ebiragalalagala. Mubbago lino ayagala essaawa ez'okunywerako omwenge zirambikibwe nti abantu batandike ku ssaawa gamba nga kawungeezi so si kukeera bukeezi nga guli ku bantu abamu nga n'abamu emisana tuku obasanga bateredde mu bbaala. Twagala ebbago lino liteekewo obudde abantu bwe balina okunywera omwenge si kunywa omwenge kuva ku makya paka ku makya. Omumyuka asaboleza wa gavumenti Jackson Kafuzi agezezzaako okuwabula nti ebbago ly'etteeka lino lijja kukosa ebyenfuna by'eggwanga wabula Paalamenti yeeganye okukiwuliriza. I'm requesting that you give us time to harmonize with the mover of this motion so that we do not have conflicting clauses. Okusinziira kunoonyereza okwakolebwa Uganda ekola ekifo kisooka mu nsi z'amawanga g'obuvanjuba bwa Afrika okubeeramu abanywi b'omwenge ate nga ne mu Afrika ekwata ekifo kya ku mwanjo. And has been ranked the leading per capita consumer of alcohol in East Africa. Abaka ab'enjawulo bawadde endowooza zaabwe ku bbago lino lye bagamba lyakuyambako abantu okunywa omwenge ogw'ekigero wamu n'okwewala endwadde eziva ku kunywa omwenge oguyitiridde. Liyamba abantu abanywa baleme kubeera nti beesanga nga banywedde ebyokunywa ebirala ebitamiiza ebitali birungi. Etteeka eryo lirabe abantu bwe banywa omwenge bagunywa ssaawa mmeka, tubanywa omwenge kulemu amaka. Heavy alcohol consumers do not take care of their families. It's a major source of domestic violence. Tulina okukola ebintu bibiri. Ekisooka sensitize communities, ekyokubiri tukole ku nsonga ezitwala abantu mu binywero. Depression mpitirivu nnyo mu bantu byebimu ku byo ebituta abantu mu byeru. Bwe dinatuuka mu kakiiko tujja kulaba tutya bwe tuteekamu n'okuteekamu ebirowoozo byaffe lisobole okuvayo nga linaayamba omuntu. Obedi Lutale yakusakidde gulina ku lwa Bukedde TV.